Neba nanga bana Uganda twebereremu because bino biswaza. In 2019, the government of Uganda constructed the UR Towers at Nakawa in Kampala. Nga tuvudde ku ssente ez'omuwi musolo ezayonoonebwa nga gavumenti y'eggwanga erya Uganda ekizimbe ekyo kyolaba kye bayita UR Tower ekigenda okubanga eba ekituulako ekitongole kya Uganda Revenue Authority. Ekitongole kino kye kisalooza ssente ez'omuwi w'omusolo nga kizisolooza mu bannayuganda. Kakati nga tuvudde ku ezo ssente ezayonoonebwa billions and billions of money ezayonoonebwa nga bazimba ekizimbe ekyo, kakati nkuleetedde omusolo guno bo gwe basolooza gulagawa. Basinzira mu kizimbe ekyo kyenkulaze ne bagenda maaso n'okuba nga basolooza omusolo ogwo, then omusolo guno ne bagutemaatema wamu ne Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi ne gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati okuva ku State House, Parliament y'eggwanga erya Uganda n'ebitongole ebirala ebikyasinza okubeera nga bikuŋŋaanya oba nga bitwala ssente z'omuwi w'omusolo, njagala okutegeeza buli kitongole ne ssente ze kifuna. Nkugambye saawa ya kuwa musolo, era abatembeeyi nga tukyali ku mboozi z'abatembeeyi ababadde baakagobwa mu kibuga wenjogerera nga babeere basuubuzi. Akaseera kaakazigizigi katandise okuba nga kasembera. Wandiwulira nga buli omu ekibuga kitandise okuba nga kimulemesa, era wandiwulira nga abantu batandise okutundira ebintu mu mayumba gaabwe oluvannyuma lw'emisolo okubeera nga giyitiridde. Abatembeeyi bo bakubiddwa bukubwa miggo ne baba nga bagenda maaso n'okuba nga babagoba. Kakati abakulu baatuula mu financial year gye tugendamu eya 2026 2027 egenda okutandika mu Gw'omusanvu. Bano mu kutuula baaproposinga era proposed budget gye nakusomera gye buvuddeko ngenda bikuddamu bikusomere ngenda kuwa ne ku butambi obwo. Wabula ng'ekisinga obukulu mu vidiyo eno nkuleetedde ssente zino eza financial year eno gye tuli mu kumalako. Ssente zino zibadde ziragawa, zibadde zisaasaanyizibwa ku biki? Kakati jjukira ssente zino we bazisolooza nga bayita mu kitongole kya URA batuula ne bazitemaatema ne bakola kye bayita budget allocation, ne bakwata ssente zino ne batandika okuzitema nti ministry bweti tugiwadde ssente bwe ziti. Ssente ezo ziba zigenda kukola ebyo, ziba ziteekeddwa kukola ebyo ministry eyo byevunaanyizibwako. Singa ssente bazitemaatema ne bakugamba nti ministry y'ebyobulamu tutaddemu ssente bwe ziti, kiba kisuubirwa nti ministry y'ensonga z'ebyobulamu, malwaliro, ddagala mu malwaliro n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo biba bisuubirwa okuba nga bigenda kukolebwako. Bwe bateeka ssente mu Ministry of Works and Transport eya General Katumba Wamala, enguudo ziba zisuubirwa okuba nga zigenda kukolebwa kubanga ssente ziba ziri allocated. Kakati wenjogerera abantu ekibuga kitandise okubalema nga si basuubuzi bokka, si batembeeyi bokka olw'emisolo, kubanga luli twakusomera emisolo egiteekeddwa ku buli muntu, era nga naawe wampuliriza bw'obanga oli mu Uganda oba nga toliimu, emisolo gino gikukwatako kubanga ogenda kugisasula oba oyagala oba toyagala. Kakati oluvannyuma lw'okuwa emisolo egyo gye twakuwa, kakati njagala okuwa gino emisolo giragawa. Baani abalya ssente zino njagala otye? Abasajja bakuŋŋaanya ssente okuva mu bannayuganda, wabula ngenda kubuulira ssente ezisinga obungi ziragawa. Kaseera kakuwa musolo era buli munnayuganda agoberera ogenda kubeera ng'okirozaako. Wuliriza nga bagamba nti financial year oba omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 Uganda National Budget ebadde ya butabalika 72 n'obuwumbi 376 72.376 trillion Ugandan shillings. Era nga ssente zino gavumenti ng'eyita mu Ministry of Finance, Planning and Economic Development yafulumya oba yatuwa kye bayita detailed allocations across hundreds of votes government entities. Nti ssente zino gavumenti ng'eyita mu Ministry y'ebyensimbi baasobola okwalocatinga ssente zino wagye zisaasaanyiziddwa. Newankubadde nga financial year eno tennaggwako, kyokka ate ne tuwuliramu ne budget endala zibadde zongerebwa oba kye bayita supplementary budgets ezo zibadde ziteekebwawo. Ebitongole ebirala nabyo nga bigenda maaso n'okwongerebwa ssente. Bano z'ogenda okuwulira si ze z'enkomeredde, waliwo be baayongera mu supplementary budget nga tebaakoma ku ziri, baabongera ssente endala ne babongera ssente endala ne babongera ssente endala. Kakati ate zino ze ngenda okusooka okukuwa, bano bo baafuna mmeka? Nkugambye budget yafuluma nga ya butabalika 72 n'obuwumbi 373. Kakati wuliriza ssente zino zigenda kuba zitambula zitya? Ekyewuunyisa mu kusaasaanya ssente mulimu abakungu b'ekitongole kya URA okubeera nga baafunayo n'akasente k'okulya Christmas. Abakungu abakola mu kitongole kya URA balina akasente ke baaweebwa nga zino ssente za kwekyakaza kugenda kulya Christmas, era bannayuganda bangi baawulirwako nga bayomba era nga si bamativu n'ekyo. Kakati ebyo byonna biri mu ssente z'omuwi w'omusolo wa we ziraga, nga bwe njagala owulire bwe ngenda okuleetera mu mboozi eno yonna nga bwe njagala ogiwulirize. Gavumenti enewe ku basuubuzi ekitiibwa. Bolowooza abasuubuzi bawulira batya nti URA essaawa zino baagiwadde biliyoni 23 za Christmas.
obuwumbi bwali 23 nga bwaweebwa abakozi mu kitongole kya URA nga za kugenda kulya Christmas naye nga ssente ezo za muwi wa musolo. Kakati wenjogerera nga batandise okubanga n'ogulinyisa bagulinyisa ng'oba oliawo ze babadde bakuŋŋaanya tezimala. Ezo zibaddeko n'okuwa abakungu bagende balye Christmas nezigenda mu bakungu abalala nga bogenda okuwulira nga ssente ezo zirabise nga zirabika tezibamala. Ku mulundi guno bakomyewo babere nga bakulaga nti ssente zikyetaagibwa era nze nzizembere nga mbikusomera otegere bulungi nnyo gavumenti ya Uganda ssente zeekusolozaamu ziragawa. Waliwo omusolo ogwongezeddwa ku mafuta nga bogenda okuwulira, waliwo omusolo ogwongezeddwa ku bizimbisibwa muli sementi n'ebirala, waliwo omusolo ogwongezeddwa ku musaala abasalary earners nga bwe nakusomera luli. Kakati bino byonna mbikuletedde bulungi nnyo ngera bulijjo katujjewo akalango kano nzije nkusomere nnyingo ku nnyingo ogenda kutegeera ssente ze bakusolozaamu ezituuse n'okulemesa abasuubuzi n'abatembeyi mu kibuga okubeera nga tebakyasobola misolo. Kakati ate abazirya ogenda kuwulira balya mmeka era bazirya ddi era bazirya batya. Kanzijewo akalango kano nzije tubeere nga tweyongerayo. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe waliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Amaze okubanga osubscribinga genda mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga zino zennyini ze tuba tukuletedde ate tubeere nga tutambula ffenna. Tukolera ku mikutu mingi nnyo kwe tusinzira okubanga tukutuusaako ensonga nga bwe ziba zizze. Kakati tuli ku nsonga za misolo. Vidiyo eno ogenda gisanga ku mikutu egy'enjawulo era nga bwe nkutegeeza obeere nga osubscribinga. Mu ngeri y'emu nyongera okusaba osubscribinge ku channel yaffe eyo gye bayita MJ Media. Channel eyo backup channel yaffe tugikozesa era ojja kulanga olabirako amawulire nga bw'ogalabira wano. So kakati gwakkiririza mu mpeereza yaffe nja kukusaba kkirira wansi awo channel eyo ngitaaginze mu bigambo ebya bbulu mu description ya video eno oginyigeko bajja kutwala direct ku MJ Media 360 bwetyo bwefaanana era channel eyo yankyukakyuka nga bw'owulira emikutu gino kwe tusinzira ogenda maaso n'okubanga tukuweereza gisubscribingeko okwate ne kade ka notification yako koolabaawo then tubeere nga ate tweyongerayo n'ensonga ez'enjawulo. Kakati njagala kutandikira wano nakulaga gye buvuddeko gwe abadde atugoberera ekitongole kya URA ssente ze kigenda okusolooza mu buli munnayuganda singa zino proposals zimala ne ziyita. Ministry ey'ebyensimbi, Ministry of Finance eno yaleeta proposals ezigenda okuba nga zireetebwa mu Parliament y'eggwanga lya Uganda nga singa bino binaayita kitegeeza ssente ezo zigenda kuba nga zisoloozebwa era bino nabikunnyonnyola gye buvuddeko. Ssente zonna nga bwe nazikugamba ngenda kusooka nkuzzeeko k'emabega nga sinnakubuulira ssente zino baani abazirya era balya mmeka. Njagala tusooke tuddeyo k'emabega nkulage ssente zino baazongezza ku ki era baazongezza batya then oluvannyuma nzije nkulage ssente zino baani abazirya. Bw'oba ojjukira akatambi ke twakola ndowooza wiiki eyo ewedde nakuwa buli kitongole kwegaba buli munnayuganda ssente z'ogenda okuba ng'osoloozebwa singa proposals zino ziyita. Ate ebiseera ebisinga jjukira NRM balina majority mu Parliament, zino ensonga za kuyisibwa mu Parliament, babaka bazikubaganyeeko ebirowoozo. Kitegeeza omubaka gwe walonda gwe wasindika mu Parliament ayina kinene nnyo kyagenda okusalawo oba omusolo bagukujjako oba bagwongerako gwe bakujjako oba basigala bakujjako ogwo gwe babadde bakujjako kubanga gwe already tosobola kuguwona already oguwa. Kakati proposals ezaaleetebwa wuliriza. Mu kuleeta proposals zino kigambibwa nti gavumenti ya Uganda eruubirira okulaba ng'efuna obutabalika 40 kye bayita domestic revenue kwegamba ssente zisoloozebwa ewaka wano ng'ogyeko ezo eziggyibwa ebweru w'eggwanga na biki ssente zisoloozebwa mu bannayuganda ffe. Uganda gavumenti ya Museveni egamba baagala obutabalika 40 trillion Uganda shillings bwe baagala basolooze nga babusolooza mu ffe bokka bannayuganda bokka nga tewaliwo bino nti ate tulina ssente zetufuna okuva mu bulambuzi abava ebweru abajja okulamula wabula mu ffe mu bye tugula mafuta ge tunywa n'ebirala byonna bye tukola masannyalaze n'ebisigadde. Gavumenti egamba eruubirira obuwumbi obutabalika 40 wabula nga baagala barayizinge additional 4.8 trillion Uganda shillings nga obutabalika buno obuna n'obuwumbi 8 bagenda kubutujjako mu financial year ya 2026-2027
zino ze proposals ezaleeteddwa abakulu mu parliament y'eggwanga erya Uganda. Kakati wuliriza, singa bino biba biyise mbikutemedde era njagala mbikuddiremu wano mbikuwe nga bw'obirabaawo, then wano wenjagala obitegeere. Ku mafuta, fuel and energy, bayo wano no waliwo ebibuuzo bingi nnyo. Mu ggwanga erya Uganda amafuta tugagula ku 52 saawa zino wenkoledde akatambi. Kyokka wano bakulaga ku katale amafuta gali ku 15. Era gavumenti ya propose nzoba ereta proposal bongereko nusu 2 gabeere nga gagulwa ku 17. Then wano bo bakugamba nti gabeere nga gasigala ku 5 oba 5 nezigwamu nga bwe gayimiridde. Kati ekyebuuzibwa amafuta ag'olukumi gava gatya ku 15 ne gabanga ge basubula 15 kijja kityo okubeera nga ate ffe bagatuguza ku 52. Awo ansa ekyabuuze bannayuganda bakyebuuza, ezo ssente ezo zonna eziri wakati awo tosobola kusuubula amafuta 15 aga petro n'ogatunda 15 nga mu 2. Ekyo kikyali awo, naye yo si ensonga. Petro bagenda kumwongerako nusu 2 paliita, abadde ku 15 adde ku 17. Diesel abadde ku 1203 bagenda kumuzza ku 1403 kubanga bagenda naye kumwongerako siringi 2 eza Uganda. Waliwo kye bayita daily commodities and consumer goods. Wano ffenna tugwawo, newankubadde wonna ffenna tugwawo, naye ate wano weetaaga okumanyaawo ennyo. Gwagamba nti bino bikukwatako oba tebikukwatako oba gwatamanyi. Wuliriza oyige. Sukaali, waliwo kye bayita exercise duty. Omusolo ogwo bagenda kugwongeza, bagenda kwongerako nusu 2. Omusolo gubadde gwa 10 exercise duty, URA ebadde esoloza exercise duty wa nusu 10 ku sukaali buli kilo. Kati bagenda kuwongera babeere nga bagisolozaako nusu 3 buli kilo. Kati awo kitegeeza sukaali gw'obadde ogula ku 10 oba ku 10 mmeka agenda kubanga yeeyongerako. Butto afumba, URA ebadde mujjako exercise duty wa siringi 2. Kati bagenda kwongerako 2 babeere nga basoloza exercise duty wa siringi 4 buli liita oba unit. Spirits oba bino ebyokunywa omuli walagi n'ebirala ebifaanana bwe bityo, gavumenti egenda kudabolinga, bagenda kujja omusolo gwa 3,500 buli liita ey'ebyokunywa ebyo. Kakati abakanywa mugenda kubanga mukiwulira, oba obyagala oba tobyagala, oba gavumenti wagi oba Museveni wamuwagira oba tewamuwagira, bino bigenda kunoonyaayo gy'oli oba oyagala oba toyagala. Waliwo engoye ezikozeeko eziyingizibwa mu ggwanga erya Uganda, used clothes. Engoye ezo ezikozeeko kigambibwa okuba nti nazo baazitaddeko omusolo gwa bitundutundu 30 ku buli 100. Omusolo guno ekitongole kya Uganda Revenue Authority gwe baayongezza ku ngoye ezo enkadde eziyingizibwa. Kakati wano ne tugenda ku construction materials, semiti ne adhesives bagenda kwongera nusu 10 buli kasawo. Gavumenti ebadde oba URA ebadde esoloza siringi 5 ku buli kasawo ka sementi oba adhesive. Kakati bagenda kudabolinga babeere nga buli kasawo bakasolozaako nusu 10 aka sementi oba adhesive. Kakati gwabadde tomanyi oba gwe yawagira bye wawagira nga ku mulundi guno ogenda kuzimba, kakati sementi agenda kulinnyamu. Sementi gye buvuddeko kino nange nakyekakasirizza, akabadde agula nusu nga wakati w'emitwalo 28 tololo n'emitwalo 3. Kakati wenjogerera abasinga obungi bamutunda emitwalo 3,200. Abazimba nkakasa mu kitegeera. Tiles oba kye bayita ceramic porcelain, proposed increase kuva ku ya nusu 10 okuva ku nusu 5 pa square meter. Gavumenti ng'eyita mu kitongole kya URA babadde basoloza siringi 5 ku buli square meter eya tiles. Kakati bagenda kuba basoloza nusu 10 ng'omusolo. Waliwo kye bayita paint and vanishes, langi ne vanish n'ebirala bigenda mu maaso. Gavumenti ebadde wano bagamba 3% of value all 50 shillings per litre. Gavumenti egenda kujja shillings 55 ku buli liita eya langi eyina zebadde esoloza, naye wano bakugamba nti zeeyongeddeko. Oyo ayingizibwa mu ggwanga ye agenda kubaggyibwako ebitundu 10 ku buli 100. Ono abeera akoleddwa wano agenda kubaggyibwako ebitundu 50 ye 3%. Then ayingizibwa ali imported abeere nga aggyibwako 10%. Kakati awo biba bikukwatako. Kati wano obw'omusaala gwafuna omusaala bino nabikusomera, wulira.
bagenda kuleka abo bokka bafuna emitwalo 33 n'ekitundu okukka wansi gwe tebagenda kujjako omusolo gavumenti ya Museveni gwe yakusonyiye naye buli afuna omusalo ogusukkaawo oba ogutandikira ku mitwalo 33 okudda waggulu waliwo kye bayita pay as you earn abafuna ssente eziri mu bukadde 10 buli mwezi bagenda kubajjako ebitundu 3 30% to 40% gavumenti ng'eyita mu kitongole kya URA waliwo kye bayita capital gains tax wano batugamba nti a new 5% tax on the sale of non-business assets including jewelry, private company shares and land exceeding 100 million Ghana shillings bagenda kujja omusolo gwa bitundu 5 ku buli 10 ku buli kintu ekitundibwa omuli ebyokwewunda company shares then n'ettaka atunda ettaka enaddala nga bisukka million 10 okudda waggulu waliwo sente bagenda okujjako kati land transfers stamp duty is supposed to double from 1.5% to 3%. Waliwo kibayita stamp duty abadde bakola transfers ebyapa na biki. Government ebadde esolooza ekitundu kimu n'obutundu 5 1.5% kakati badde abolinze baagala babere nga basolooza ebitundu nga 5 ku buli 10. Kakati wuliriza nawe akola cash withdraw aba gaming bino ndoza lite twabikuwa naye ku munondi guno tugenda kubikuwa. Financial and service sectors nayo musolo gwalinnye bagamba nti cash withdraws a new 0.25% exercise duty on all cash withdraws across financial systems, bank counters, ATMs and agent banking. Bobanga obadde okola withdraw ng'ogenda mu banka n'oyimirire wa counter n'okola withdraw n'ojjayo sente bagenda kukutema 0.25% omusolo gwe bayita exercise duty ku sente ezizo ze wakwata n'ozissa mu banka then mu kuzijjayo bagenda kuba bakutemako omusolo. Simanyi babaagala muzirekeyo zibeereyo. Ne bw'onaakozesa ATM bagenda kuba bakujjako omusolo gwe gumu n'oyayingidde mu banka. Ne bw'onaagenda n'okozesa agent banking era bagenda kujjako omusolo gwe gumu ogufaanana n'ogwoyayingidde mu banka. Kakati aba gaming payout abazanya zaala na biki batugambye nti reintroduction of 15% withholding tax on total payouts not just winnings. Wabaddewo omusolo ogujjibwa ku muntu awangudde oba osibya akapapulako ne kawangula otaddeyo emitwalo 2 ogenda kuwangula emitwalo 3 kati sente ezo z'owangudde wabaddengawo omusolo gwe bakutemako gavumenti ng'eyita mu kitongole kya URA. Kati ku mulundi guno bagamba nti tebagenda eyo 15% tebagenda kugitema kwa wangudde yekka wabula n'okusiba obusibi sente ezo zigenda kuba zikutemebwako oba osibye busibi oba owangudde ezo sente zigenda kuba zikutemebwako era zigenda kuba ebitundu 15 ku buli 10 sente ezo bagenda kuzikutema oba oyagala oba toyagala gwasiba akapapula. Kakati abayimbi artists and performers abayimbi abazanyi bakatemba abantu abalala bagwa mu kkowe eryo uliriza promoters may be required to withhold 6% or 15% on payments made to artists. Uliriza kakati bana abayimbi abasinga obungi be basinga okuwagira system era be basinga okuleeta n'engombo muzeyi tova ku main kakati gwe baagaana okuva ku main njagala okutegeeza nti kakati ye abasindiikiriza bave ku main oba bave ku stage. Buli muyimbi buli promoter ng'ategese omuyimbi we oba comedian we oba ani yenna omusanyusa bwe tuyinza okiyita bagenda kuwalirizibwa okubeera nga bajjibwako wakati w'ebitundu 6 ku buli 10 n'ebitundu 15 ku buli 10 ku sente ezo zagenda okuwomba obuzasasudde omuyimbi. Kitegeeza bano ba Abitex bagenda kubajjako omusolo kati mbuli ngeri yonna omuyimbi gwe Abitex gwabadde agenda okutegeka kigenda kukwafekitinga oba omanyi oba tomanyi oba oyagala oba toyagala zizimu ku proposals government zeri mu kuleeta. Kati waliwo wano sekita endala transport bagiyise transport and others bakugamba motorcycle registration first registration fees to jump from 200,000 Ghana shillings to 500,000 Ghana shillings okuregistaringa pichipichi yo eberenga government egimanyi. Kakati uliriza jukira waliwo sente za number plates empya emitwalo 7 muzijukira Katumba amala azogerako akakatambi nakabawa. Kati ku mulundi guno bakugamba mu proposals ezireetebwa waliwo ate kibayise motorcycle registration okuregistaringa pichipichi yo sente zigenda kulinnya okuva ku mitwalo 2 eza Uganda
paka ku mitwalo 5 guno gwonna musolo. Gavumenti ngeyita mu kitongole kya URA egezaako okutuukiriza tageti yaayo ey'obuwumbi ey'obutabalika 40 bwe baagala okujja mu kye bayise domestic revenue. Ogwo omusolo gwe baagala okujja mu ffe bannayuganda nze naawe nga tebiri byakugendako bweru wabula ngo omusolo bagwagala mu ffe ffekka. Kati owa booda oba gwaguze pikipiki yo ng'oyagala okugiregisteringa bw'oba obadde osasula emitwalo 2 kakati gigenda kubeera 50 singa bino binaaba biyise. Car importation okuyingiza emmotoka. Kakati nowuliriza. Proposed ban on importing vehicles older than 13 years. Kati wano ekyemusolo kyo tusooka tukizze ebbali. Bakugambye waliwo proposed ban bapropose nze wabeerewo okuyimiriza okuyingiza emmotoka mu ggwanga erya Uganda ng'erina emyaka 13 okweyongerayo. Eyo eba nkadde nnyo tebagenda kuddamu kugikkiriza. On top of that waliwo omusolo oguli awo ogondooza nja gukolera vidiyo yaagwo nze gyembere nga ngukunnyonnyola kuba kati ku mulundi guno ekyo si kyekyatuleese. Waliwo kye bayita VAT threshold. Bino byonna nabikunnyonnyola gwazza tugoberera. Gavumenti epulaninga okuraisinga kye bayita VAT registration threshold okuva ku bukadde bwa Uganda 150 paka ku bukadde 250. Bino biri ku small businesses. Guno omusolo oguli mu kuproposingibwa njagala okutegeeza oba owagira gavumenti oba togiwagira, oba wayimba muzeyi tova ku main nga ye kati ayagala ove ku main, oba obimanyi oba tobimanyi, bino bigenda kukukwatako era zino sente ogenda kubeera ng'ozisasula. Kakati nkuleetedde maze okuwa sente zino ezisolozebwa ezigenda okwongezebwa n'engeri gye zigenda okwongezebwamu na ku buli kintu kye bagenda okwongezaako sente mu kaweefube wa gavumenti okuŋŋaanya omusolo nga bwe ngukugambye. Kakati ate njagala nkuwe sente zino ezigenda okusolozebwa oba ezisolozeddwa mu financial year 2025-2026 kubanga bino byenkugambye proposed zino ziri proposals zigenda kuba za financial year ejja singa ziba ziyise. Ezenkyukakyuka ziba zigenda kutandika mu mwezi gwa 7. Kakati njagala okutegeeza nti kati tulabire ku financial year 2025 ne 2026 sente ezo nti wadde zisolozebwa wadde bannayuganda bazisasula naye ate zigenda wa. Kakati njagala owulirize wano. Ngenda kutegeeza abakulu bano mu kitongole kya URA nti sente mu bimu kubigendako sente kwe kuli n'abakulu ogenda okwesanyusaamu mu financial year eya 2025-2026 mwalimu n'abakulu okugenda okulya ku Christmas beyagale mu kasente ako ke basoloza ekitongole kyakwata sente obuwombi billions ezisukka mu 20 nga baziwadde bakungu ba kitongole bagende balyo Christmas. Eyo yeesooka era awo we wasooka sente z'omuwi w'omusolo ezikuŋŋaanyizibwa we zigenda oba we zaagenda mu financial year 2025-2026. Gavumenti enewe ku basuubuzi ekitiibwa. Bw'olowooza abasuubuzi bawulira batya nti URA essaawa zino baagiwadde biliyoni 23 za Krismasi. Abasuubuzi abaafiirwa ebintu byabwe eri bizinesi zaabwe ne ziggwawo tebafiiriddwako. Mulowooza bagenda kuba bawa omusolo mu ssanyu? Kandi imagine URA beesoloozaamu omusolo bagwa ebintu byabwe byafa naye baagiwadde obuwumbi 23 egende yeesanyuse Krismasi. Kyokka tuzze ne wano abasuubuzi okubanga bagezaako okufuna justice baliyirirwe. Omulamuzi yatuweeredde ddala deeti gy'amanyi ku kalenda ye kitajja kubeerawo. So si kirungi. Billions zaali 23 obuwumbi bwa siringi za Uganda 23 23 billion Ghana shillings zaweebwa abakungu bagende balye Krismasi. Ndi mu kuleetera sente ezikuŋŋaanyizibwa ekitongole kino ziragawa baani abazirya oluvannyuma lw'okubeera nga bazisoloozezza kubanga waliwo yabadde yeebuuza nti naye sente ezo nga nnyingi zonna ziragawa. Kakati nga sinakutwala eyo njagala ate nsooke nkutwale bino byonna ogenda maaso n'okuba nga obitegeera. Kakati wuliriza bakugambye nti zino proposals nga bwe nakugambye nti zitandika mu financial year 2026-2027. Wano wuliriza bulungi. Financial year eya 2026-2027 etandika mu mwezi gw'omusanvu. Bino bigenda kubeerawo nga General Museveni wanaaba alayidde ajja kuba yakamala okulayira. Anaaba akyalina kyakwagaza ekiri awo. Kubanga kitambula bwe kiti mu mwezi ogw'okutaano General Yoweri Kaguta Museveni agenda kuba alayira. Mu mwezi ogw'omukaaga financial year eya 2025-2026 egenda kuba ekomekerezebwa era Matiya Kasaija ajja kujja basome budget. Kati we banaasomera budget bino byendi mu kugamba era byenkulazeeko proposals zino tujja kuba twamanya either nga zaayita oba nga tezaayita.
ze bagenda okwongerako omusolo ne bibagenda okwongerako ssente na biki byonna tugenda kuba tumaze okukakasa nti byayise. Matiya Kasaija wanaasomera budget tujja kuba tutegedde nti amafuta bagongeddeko omusolo kubanga abasajja bakambwe bo bali wiringi okugongerako oba mwagala oba temwagala. On fuel, we are proposing in the exercise duty bill, we are proposing a small increment of 200 shillings per litre of diesel and petrol. 200 shillings per litre. Yes. We need good roads. Ngana musanyufu akugambye you need good roads. Uliriza akugambye nti sente zigenda kukola kubanga tugenda kwongerera omusolo ku bintu ebyo olw'ensonga mwagala enguudo ennungi. Sente ezo zigenda kukola nguudo. Kakati ekisinga okwewuunyisa nga bwe nkugambye nti financial year eya 2026-2027 etandika mu mwezi gwa 7 bajja kusoma budget mu mwezi ogw'omukaaga omukulu ajja kuba alayidde mu mwezi ogw'okutaano. Kakati gwe eyayimba tova ku main naawe eyali awagira byowagira kwano tugande kuba tutuuse mu katogo nga buli omu kikukwatirako gyoli gyobitegerera ne gyotabitegerera naye nga yo gavumenti eri wiringi okuleeta. In fact bo bapropose nze oyo gwowulidde y'omu ku bakungu mu ministry y'ebyensimbi Amos Rugoloobi ng'agezaako kutegeeza lwaki omusolo guno baguleeta kubanga zino proposals. Uganda Revenue Authority is currently proposing a bill to charge you 40%, no, from 40% of per year to 58% of per year, which would mean that a person who earns as much as 10 million would have to pay 5.8 million in taxes and take home 4.2 million. Now let us take the calculations downer and downer. Kati gwafuna kakadde akamu, how much will you take home and how much in taxes will you have to pay? Mwabatula ne mlyoka mugamba mbuno simaya politics tebitukwatako politics tebitukwatako. That is politics and that is what is happening while you're sitting and coiling the hands before your chest and thinking that when you pray to God there will be changes. You are the voice that the world is waiting for. You are the voice that you are waiting for. Please don't sit back in silence. Gwe bobeera ng'ofuna kakadde balaabalamu sente mmeka z'ofuna kubanga onaakugambye tukibale nga tukizza wansi sente zino mmeka z'ogenda okuba ng'osalibwako bw'oba ng'ofuna akakadde ne sente zisukkakaawo ebitundu 30 ku buli 100 zigenda kuba nga zikutemebwako. In fact kankuwa akatambi wano akatambi kwa mukutu gwa NTV kakunnyonnyole bulungi nnyo wano tuveewo ku sente zino oba ku musolo ogwongezeddwa oba oguteekebwa okubanga bagenda gwongeza. Then oluvannyuma lw'akatambi kano ngenda kukuleetera sente zino ziragawa baani abazirya nga bwe nkugambye nti kuliko n'abaafuna ez'okugenda okulya Christmas. Kasooka owulirize emboozi eno eya NTV then nze nzije mbere nga nkwongerayo. Kati esigadde emyezi 3 gyokka omwaka gw'ebyensimbi omujja 2026-2027 gutandike wabula NTV eriko ebyama byesomodde nga bino bye bimu ku biteeso gavumenti byesuubira okukola mu nsolo z'emisolo okusobola okutumbula ebyenfuna by'eggwanga. Butto ebikozesebwa mu kuzimba nga seminti n'ebirala ebigenderako amafuta, sukaali, ensimbi eziwozebwa ku bakozi abasasulwa omusaala, abasonjola obuguzi bw'ettaka, okukyusa bwannannyini ku mmotoka ne pikipiki sako n'ebintu ebirala bye bimu ku ebyo gavumenti byesuubira okwongerako emisolo. Singa ebiteeso bino binaaba biyiseemu gavumenti esuubira okukola enkyukakyuka mu mpooza egibwa ku bakozi abasasulwa omusaala okusinziira ku nnyingiza yaabwe eyitibwa pay as you earn. Okugeza abakozi abafuna omusaala oguli wansi w'emitwalo 33,150 si bakugibwako misolo. Ate abasukka emitwalo 33,150 okutuuka ku mitwalo 41 bakugibwako ebitundu 2 ku buli 100. Aba basusse emitwalo 41 okutuuka ku mitwalo 48,150 bakugibwako ebitundu 25 ku buli 100. Ate ne bwana basusseewo okuva ku mitwalo 48,150 okutuuka ku bukadde 10 bakugibwako ebitundu 3 ku buli 100. Kati abasusse wano okuva ku bukadde 10 n'okweyongerayo waggulu bakugibwako ebitundu 40 ku buli 100. Kati bwe watabawo kikyuka abakozi abasasulwa emisaala gavumenti esuubira okubakonjobulako ssente eziri eyo mu 9,900.
David Kizito ng'alondoola byanfuna n'ekitongole ki Transparency International wansi w'ekibiina ekitakabanira obwenkanya mu by'emisolo ki Justice Tax Alliance Uganda agambye nti kya gavumenti okuddiramu abafuna omusaala omutono kibadde mu kuyayaana kwabwe wadde ng'embeera y'ebyenfuna eri mu ggwanga si yakubayambako nnyo mu kukyusa embeera mwe bawangaalira. Omuntu wa bulijjo kiba tekiyinza mukolera nnyo sense naye ate eri ebyenfuna ojja kulaba nti kikola amakulu eri omuntu alina okuwaayo ekyo ekyetaagisa ate okusinga atalina okumugyako ekingi n'asigalira ddala nga takolaki nga talina. Ogeza omuntu afuna miliyoni 10 omwezi ojja kusanga nti asobola okwaffordinga okwebaka, asobola okwaffordinga okulya, asobola okwaffordinga amafuta n'ebirala ebyokwekulaakulanya. So nga newonoomuggyako kino ky'omuggyeko era ajja kusigala ng'obulamu butambula nga bwe butambula. Ekitali nnyo ku muntu mwavu nti wabula ono ebirowoozo bye tebyawukanye n'eby'omubaka wa Kasanda South Patrick Nsamba nga bagamba nti gavumenti kyekola kikyamu obunafu bwayo obutagisobozesa kugaziya muwendo gw'abasasula emisolo nga beesigamye ku nnyingiza yaabwe okubuteeka ku batono beerina nga buli lwefuna obwetaavu bwa ssente ate akazito ekateeka ku bano. Tulina kampani nnyingi ojjagenda nga mu industrial area nga kampani nnyingi osanga omuntu nga bamuwa emitwalo nga 8 omwezi naye nga bagimuwa mu cash so nga tasasula NSSF tasasula pay as you earn. So wowe omuntu sente mu cash tolekaawo mukululo ogwo gulaga nti ne URA wanajja okubalirira tewabaawo mukululo ogenda kulaga nti kampani eno erina abakozi naye abakozi bano tebasasula pay as you earn. So katulina abantu we bati aba operatingira mu informality nga badojinga omusolo kati ate ffe abatini abali mu formal sector ne tuba nga tukisasulira nga tulinga abasasulira ebibonerezo by'abali. Kati ezo missed opportunities abanene obutasasula musolo informal sector obutasasula musolo kyekimu ku bizibu bye tukola ki bye tuyina. Nze nva Kasanda tufulumya golodi naye abafulumya golodi bonna tebasasula musolo. Lwaki? Sector bagireka ngeri disorganized on purpose kubanga abagenda okusimayo golodi baana ba mu nnyumba. Kakati we wali badojja billions and billions of money tozijjeewo. Mu birala ebigenda okwongerwako omusolo ge mafuta aga petulooli ne dizelo nga ku buli liita gavumenti esuubira okwongerako omusolo gwa siringi 2 okuva ku siringi 10 ezibadde ziggyibwa ku buli liita nga mu kino gavumenti eruubirira kukendeeza ku muwendo gw'abantu abagakozesa okusobola okukuuma obutonde abantu basobole okudda ku nkola endala ezitataataaganya butonde n'okusitula ebyenfuna. We twabagira ebiteeso bino ojja kusanga nga liita y'amafuta yali ku 3,800 kati eri ku 5,000. Kategeeza ogwo omusolo tegukyakola sense olw'ensonga nti twali twagala kugira abantu butakozesa mafuta nga tuyita mu kwongeza ebbeeyi naye olwedde ebbeeyi y'amafuta olwedde ekoze eki erinnya so ekyo kyokka kiba kimala. Ku ssaawa eno nga Abamerika balumbye Iran ensi yonna egenze ku bunkenke olaba amafuta gabadde ku 8 gatuuse dda mu 5,300 geyongeddeko siringi ebi. Minisita nkusaba eyo proposal togireeta anawulidde ne impact nene nnyo globally ku mafuta kati nabo bongeddemu 3 kyo kitegeeza mu mwaka gumu tugenda kweyongera siringi 10 lulamba ku mafuta kyali kitubaddeko buli prices za buli kintu ne kireeta inflation buli kintu ne kirinnya. Abasonjola obuguzi bw'ettaka n'okukyusa obwannannyini gavumenti esuubira omusolo ogubadde gubagibwako okugukubisaamu emirundi 3 okuva ku kitundu kimu n'obutundutundu 5 ku buli 10 okudda ku bitundu 3 ku buli 10. Sukaali naye omusolo ogumugibwako gumanyiddwa nga excise duty nagwo gukubisiddwamu emirundi 3 okuva ku siringi 10 okudda ku siringi 3. Butta afumbisibwa n'omuzigo byakulinnyisibwa okuva ku siringi 2 okudda ku siringi 4. Ebizimbisibwa nga seminti, ebisiba tayiro nga adhesive, grout, white cement oba lime nabyo byakwongezebwa mu nkola eno empya okuva ku siringi 5 ku buli kilo 50 okudda ku siringi 10 ku buli kilo 5. Nti tulina okustrikinga nga balance wakati w'omuntu kyasasula na kikyafuna. Ojja kusanga nti bantu bangi basasula for example local service tax. Naye nga local service tax kasasiro gwa mwesasuliro mutwalayo. Ku street tolina mataala nosanga abantu nga babakubye peva olwala nogenda mu ddwaliro nosasula ne panado.
kitegeera n'ogenda mu ddwaliro lya gavumenti naye ng'ate olina okusasula omusomesa okusomeseza omwana wo. So kano osanga nga bannayuganda bangi si bamativu ku musolo gwe basasula ne services ze bafuna. Bino n'ebirala bitakooneddwako, gavumenti esuubira okubikuŋŋaanyaamu omusolo ogusoba mu buwumbi 2,000. Ani Walukatamba, NTV, Akawungezi. Ogwo gwe musolo ogusuubirwa okubanga gugenda kusolozebwa, gugenda kwongezebwa. Bye bigambo bye mbadde njagala owulire mu katambi ako. Kakati awo tuvuddewo, mbadde nkulaga ssente gavumenti zeeteekateeka okubeera ng'etusolozaamu era zooteekebwateekebwa okubeera ng'ogenda kusasula. Oba omanyi oba tomanyi, oba oyagala oba toyagala. Kakati njagala kukulaga ssente zino zo we tumala okuzisasula ziragawa. Ssente zino bagenda kuzisaasaanyiza ku biki? Nina wana ekiwandiiko, njagala tubitemeeteme emirundi egiwera, enfunda ez'emirundi egy'enjawulo tubeere ng'ate tutegeera bulungi nnyo ekintu kino engeri gye kitambulamu. Luli mbadde nkulaga ssente zongezeddwa na butya bwe zigenda mu maaso n'okuba nga ziteekebwa kumpi ku buli muntu. Kaakati ebimu ku bintu ebisaasaanyizibwako ssente, jjukira nkugambye ebintu ebisinga bannayuganda babiraba era babigoberera. Era gwampuliriza simanyi waji osinzira kubanga obigoberera oba waji osinzira kubanga ow'omusolo nga naawe okamibwa ng'abalala bagenda maaso n'okubanga bakamibwa. Kakati wuliriza, gye buvuddeko gavumenti y'eggwanga erya Uganda yazimba ekizimbe ekyo, era ng'ekizimbe ekyo mu kukizimba zaali ssente ezasoloozebwa. Kati wano tuli mu financial year eno gye tuli mu kumalako 2025 2026. Ku ssente ezaakwata okuzimba ekizimbe ekyo, obadde okimanyi nti mu myaka 6 ekizimbe kyatuuse ng'ate kyetaaga okulinovetinga. Waliwo ebigambo omuwala ono yabyogeddeko, abasinga obungi basoose kubitwala ng'ebyokusaaga. Naye wenjogerera ekizimbe ekya URA Tower, ekizimbe kyetaaga okulinovetinga kyokka nga kyakamala emyaka 6. Era wenjogerera emirimu gy'abakulu mu kitongole kya URA baagitutte dda mu kizimbe ekipangise. Abamu ku bakozi baagenze dda mu kizimbe ekipangise. Ssente za spending wanga kino kyazimbibwa, kakati waliwo eziri mu kuspendingibwa nga bali mu kupangisa kizimbe kirala. Bye bimu ku bigenda mu ssente ze bakusolozaamu nze naawe. Ne bannanga bannayuganda twebeereremu because bino biswaza. In 2019, the government of Uganda constructed the UR Towers at Nakawa in Kampala, and it costed us 140 billion Uganda shillings. But can you guys believe that 6 years later, URA people already said that building has problems. Apparently it's leaking, what? In fact, they already transferred some of their departments from that building into the RR Towers on Yusuf Lule Road in Kampala, which belongs to Sudir. And you guys, it is costing us over 7.4 billion Uganda shillings to pay rent for those offices every single year. You mean we constructed for you guys a building in 2019 and the building is already needing repairs? What the hell is going on here? It is funny that actually URA is asking for money to collect taxes, yet they are talking about how they ended the year in a surplus. Let me tell you, the truth is they collected 31.37 trillion Uganda shillings. Has problems. Apparently it's leaking. Wano njagala tusooke tutegeerewo nnyo. Ebigambo by'omuwala ono tubigende empola tubeere nga tubitegeera. Abatasobodde kutegeera wano kyabadde ategeeza kambi kuddiremu. Agambye kyewuunyisa okulaba ng'ekizimbe kya URA ekyo ekyazimbibwa kyatwala ssente, ngenda kubuulira ssente zaasomye. Ssente ze kyetaaga okulinovetinga kyokka ekyewuunyisa bali mu kusasula ssente nga bapangisa. Wuliriza. But can you guys believe that 6 years later, URA people already said that building has problems. Apparently it's leaking, what? In fact, they already transferred some of their departments from that building into the RR Towers on Yusuf Lule Road in. Wuliriza. Ekizimbe ekyo kyakateekebwako ssente z'omusolo kiriikinga oba kitonnya. Nti kati ezimu ku departments mu kitongole kya URA bazitransferinze dda ne bazijja ku kizimbe ekyo kwe zibadde ziri supposed okubeera kubanga baakizimba zibeereko bakolereko emirimu. Kakati kigambibwa okusinziira ku ono era n'okusinziira ku information gye tulina kubanga bwe kiri, bagenze ku kizimbe ekimanyiddwa nga RR Towers mu kibuga Kampala Yusuf Lule Road. Naye njagala owulirize ssente bino saagala gavumenti na byange kubanga bino mbadde ngambi bagamba ssente ze basasula zino ssente nnyingi nnyo ne mu kulinovetinga kwe gamba ssente zeetaagibwa okulinovetinga ekizimbe kiri kye bakoleramu. In fact nga kyabandibadde tekyetaaga na kulinovetinga budde buno, naye ne wekibanga kye kisaliddwawo ssente nnyingi ezigenda mu kupangisa
ate oba oli awo nezandigenze mu kulinovatinga nga ntono nnyo kakati wano wali confusion wulira. Kampala, which belongs to Sudir. And you guys, it is costing us over 7.4 billion Uganda shillings. 7.4 billion Uganda shillings. Kitegeeza bwe buwumbi 7 n'obukadde 400. Government y'eggwanga erya Uganda ng'eyita mu kitongole kya URA ze bakwata buli mwaka ne baziwa Sudiru ne bateeka offices zaabwe ku kizimbe ekyo ekya Sudiru. Kati ekizimbe kya Sudiru wabula Sudiru afuna obuwumbi 7 n'obukadde 400, 7.4 billion Uganda shillings ng'aba URA bapangisa ku kizimbe kye. Kyokka ng'aba URA baspendinga ssente nga bazimba ekizimbe ekyo babeere nga bakolerako era ssente ezo zaakamibwa mu nze naawe. To pay rent for those offices every single year. You mean we constructed for you guys a building in 2019 and the building is already needing repairs? What the hell is going on here? It is funny that actually URA is asking for money to collect taxes, yet they are talking about how they ended the year in a surplus. Let me tell you, the truth is they collected 31.37 trillion Uganda. Kati nga sinagenda kuzeba collecting, sinagenda mu nsonga ezo. Njagala tusooke tumaliriza akazimbe kano. Obuwumbi 7 n'obukadde 400. Ekitongole kya URA kitwala nga bagenda kupangisa kye bayita RR Pearl Towers. Kitegeeza ssente zino government ezisasula Sudiru kuba ekizimbe kya Sudiru kye bapangisaako. Kyokka nga ekizimbe ekyo kyolaba kyo kyatwala obuwumbi 139 nga bakizimba buzimbi 139 billion Uganda shillings ssente ze baspendinga wakati w'obuwumbi 139 n'ekikumi ze ssente zigambibwa okuba nti ze zaggwawo nga bazimba ekizimbe ekyo. Era ekizimbe ekyo kigambibwa okuba kyatandika mu 2015 kyaggwa mu 2019. Wayisa akabanga katono mu 2026 mbwe ekizimbe kitonnya. Kigambibwa okuba nti kino kisobola okombayininga abakozi wakati w'1,700 n'abakozi 2,000 era kisobola okuparkinga emmotoka eziwerera ddala 1,700 ng'ate waliyo ne underground esobola okuterekera ddala emmotoka nga 360. Kati ekizimbe kino kigambibwa okuba nti kati ate kitonnya nga wakayita emyaka nga 6 myaka 5 egijjudde nga bakikoleramu. Kati kitonnya bapangisa ku RR Pearl Towers ekizimbe kya Sudiru wabula nga bamuwa obuwumbi 7 n'obukadde 400 buli mwaka. Kyokka nga bano be basolooza ssente ate ssente ze basolooza ne bagabirako departments endala era departments endala ezo ze bagabira ssente ezo gye balocatinga ssente ne zigenda maaso n'okuba nga zisaasanya ssente ez'omuwi w'omusolo mu ngeri yonna gye bazisaasaanyizaamu. Kakati wuliriza nze gye tweyongereyo. Shillings. And my question is this. Do you guys remember in December when URA asked us for 23 billion to pay Christmas bonuses? And I was like, in what world do you reward people for a job well done if they don't have evidence for their job well done? Like, everything in the country feels so upside down, and you guys, I feel so stressed because right now they're still proposing for new taxes, yet they only have 5,200,000 Ugandans registered as taxpayers, and they only collected from 2,500,000 Ugandans. So if you can barely even reach the 5 million who you have registered, like, I don't know what to tell you guys. Like I told you, I don't want to make more videos about Uganda because everything seems so all over the place. Like, bye. Kati nkulaga ssente zino ngeri gye zisaasaanyizibwamu ezituse n'okulumya Abannayuganda emitwe, naye nsoose kukulaga ngeri gye zikuŋŋaanyizibwamu nga nze naawe ffe tukuŋŋaanya ssente zino. Kakati wuliriza. For the 2025-2026 financial year, the Uganda Revenue Authority URA has been tasked with a domestic revenue collection target of approximately 36.7 trillion Ugandan shillings to 36.8 trillion Ugandan shillings. This revenue, along with the borrowing and the grants, funds a total national budget of 72.376 trillion Ugandan shillings. Mu financial year eya 2025-2026 omwaka gw'ebyensimbi, ekitongole kya URA nga kino kye kisolooza omusolo kyatakisa bakiteeka ku nninga kibeere nga kikuŋŋaanya oba nga kituuka ku target. Ku mulundi guno target yakulaba nga batusoloozamu obuwumbi 40
ku mulundi guli financial year 2025-2026 babagamba basolooze obuwumbi 36 obutabalika 36 n'obuwumbi 8 era sente ezo nga zigenda kufandinga budgeti y'obutabalika 7.2 kati nga budgeti y'obutabalika 7.2 n'obuwumbi 376 nga sente ezisinga obungi oba percentage esinga obunene yali yakukuŋŋaanyizibwa mu ffe bannansi. Kati ku mulundi guno babagambye basolooze obutabalika 40 luli bwali obutabalika 36 n'obuwumbi 8. Kakati njagala owulirize muno nga mulimu borrowing, bagenda kugattako ze bagenda okwewola, bagenda kugattako grants basobole okufundinga total national budget eri ey'obutabalika 7.2 n'obuwumbi 376 wano simanyi oba mubitegedde naye njagala okulaga budget allocated entities oba agencies ezigenze zitwala sente. Wuliriza waliwo kye bayita treasury operations, sente eyo obutabalika 27 approximately bwe bwagenda yeeyo ngenda bikutemera. Human capital development obutabalika 11 17.4% of the total budget ezo zagenda eyo nayo nabyo ngenda kubeera nga mbikutemera ogenda bitegeera bulungi nnyo. Sente y'omuwi omusolo otegeere bulungi nnyo, sente gwe nange ze batusolozaamu zitambula zitya byonna ngenda kuba nga mbikutemera tugende empola osobole okuba nga otegeera bulungi nnyo ebibalo bino, otegeere engeri gy'osasulamu sente oba omanyi oba tomanyi, oba oyagala oba toyagala. Governance and security 9.945 trillion Ghana shillings, 13.1% of the total budget. Sente zakwate eyo eno nga waliyo Ministry of Defense, Police, Uganda Police Force, Internal Security Organization ISO, abo batekebwamu sente ezo eziri mu butabalika 9 zali zibula kwata n'okwera obutabalika 10 trillion. Integrated Transport and Infrastructure trillion zali 6 n'obuwumbi 9 katono ziwere trillions 7 eyo nga waliyo Ministry of Works and Transport, waliwo kye bayita Uganda National Roads Authority UNRA ng'ekyaliwo, waliwo kye bayita specific kwegamba sente zino zaali ziri eyo mu butabalika 6 n'obuwumbi nga 9. Kakati wano gayi waliwo kye bayita Human Capital Development eno nga waliyo Ministry of Education and Sports balina sente ze bafuna, Ministry of Health balina sente ze bafuna. Treasury bwetwogera ku treasury nayo nje kutegeezezza bulungi nnyo eno waliyo n'ebyokwewola na biki byonna ogenda bitegeera. Segment endala waliwo local government obutabalika 5 ng'eno nayo bagambiwa okuba nti bafuna sente ezo decentralizing services omuli health care, primary education, community infrastructure n'ebirala bifaanana bwe bityo. Waliwo kye bayita wealth creation initiatives ene walize PDM simanyi emyoga agro-industrialization eyo bagendera ddala mu sente eziwera ddala kubanga wano waliwo 3.3 trillion Ghana shillings, 1.86 trillion Ghana shillings ne billions 5.53 ezagenda mu myoga. Kati awo oyinza okuba totegeddeewo bulungi nnyo naye ng'ebimu ku bitongole jjukira ate byaggyibwawo. Wano ndooza ngenda kuwa akatambi ka muganange Moshi ng'akunnyonnyola waliwo ebimu ku bitongole ebigambibwa okuba nti biteekebwamu sente era nga sente ezo nnyingi nnyo ezisukka ne we zandikomye. Kakati nga sinnakutemera kitongole ku kitongole na sente mmeka ze basaasaanyizza nga bazikuŋŋaanyizza mu nze naawe, njagala osooka owulira ebigambo bino. Parliament, State House, UNRA, URA be basinze okutwala sente ez'omuwi w'omusolo ze batusolooza mu nze naawe zisinze kugenda eyo. Wulira bino nze gye nkutemeretemere kimu ku kimu. Bw'osuubula emmotoka gye mulaba eyo kangeze emmotoka ya miliyoni 4. Emmotoka etunda nga Nuuwa wano mu Uganda nti etunda miliyoni 4 emmotoka eyo gigula n'ogituuse mu Mbaasa ku miliyoni 14 ng'etuuse mu Mbaasa naye miliyoni 26 eziva okweyongerako weewuunyaayo. Kanti Uganda ebadde ekuŋŋaanya trillion zibadde 3.3 kati tugenda tukuŋŋaanya trillion omusinga ziruubirira trillion 4 naye ekibuuzo ekikulu mu byonna zikola ki? Kati kambamenyere omusolo ogwo bwe tugukuŋŋaanya ebitundu ebisukka mu 35 bigenda mu kusasula mabanja interest, kusasula magoba ku mabanja, si kusasula bbanja magoba ag'ebbanja. Uganda saawa zino eyina ebanjibwa trillion 13
trillion 103 ze batubanjanga eggwanga. Kati omusolo ogwo bwe gujja ku billion 4 tujja kujjako billion wakati nga 15 zigende mu kusasula amagoba ku ezo trillion 103 ze tubanjibwa. Bwe tumala tulina sente zisasula abakozi, public administrators, okuvira ddala ku president n'okkirira paka wansi okongeza baana ba government. Exactly. Next financial year. Kati tulinamu ekitongole nga gye bayita State House erina unclassified budget. Classified budget etatunulwamu tenoonyerezebwako. We twogerera eri mu trillion nga 4. General Museveni ye muntu akozesa trillion eziwera 3 billion 3 buli lunaku. Era we namulabye Masaka wano ng'agamba parliament etwala yonona bonoonyi ssente n'okuseka nasese. Parliament yonna omwaka omulamba mu financial year ababaka 529 n'abakozi nga 3,000. Tubale nti parliament erimu abantu 4,000. Abakozi 3,000 bakola kyawo. Parliament kitongole kinene nnyo. Bamukuba employers. You are etolant erina abakozi 6. Parliament erimu bakozi nga 3,000. Parliament teweza trillion ya sente omwaka. State House eri mu trillion 4. Twin office of the president naye erina classified. Office of the first lady zonna ezo classified. Musolo gwaki gwa munna Uganda. Ntegereka bulungi nti sente tuzikuŋŋaanya n'ekyo zikola. Era kye tukomye okuŋŋaanya omusolo enguudo gye zikomye okukola ki? Okufa. Enguzi gyekomye okulinnya, sente ezibbibwa kubanga omusolo buli lwe gulinnya ne bana ababba balaba kye babbako nga kikola ki? Nga kiwera. Era ogenda kwesanga report ya auditor general egenda ofuluma mu mwaka guli oguliba ogwa 2027 ng'eguze evudde ku trillion 10 ojinzo gisanga ku trillion 12 oba 13. Bwe twawulidde yora enge egamba ku luno twagala naffe batuwe billion 8 n'ekitongole abagenda okukuŋŋaanya nenga kuliko ogutundutundu ogunene awo nga gwakweyozaako kwekuba konfuufu billion 23 welfare and entertainment. Okitegeera bulungi nenga ate omukozi mu Uganda wano buli mwana asoma bw'oba badde otera okwogerako n'abakola mu bitongole bya gavumenti beegomba okuyingira ebitongole biringa 3-4. Kuliko parliament ya Uganda, kuliko Uganda Revenue Authority, Civil Aviation Authority, UNRA webeereddewo. Nga bye bitongole abaana bonna bye beegomba lwaki ye wali omusala omuki omusava. Ne bakulaze nti ku musala ogwo omusava tulina okwongera okujjanjaba abantu abo. Bagenda bajjanjabisa billion. Walabe gwe URA twagizimbira ekizimbe nga kya billion 14 mu myaka 2 ne kitonya. Era Sudiru olwazimbye ekizimbe wali CMI ewalinga eddedde abantu abakulu abakuzeeko ewalinga ekyalo abasawo we basulanga ku mulembe gw'Obote n'Amin Museveni bwe yawamba CMI n'etwalawo. Kati ate CMI naye we yatwalawo Sudiru ne bamuwaawo. Kati yazimbyewo ekizimbe kya office ekinene ennyo. URA yasoose okujja opangisaako billion 12 buli mwaka. Sudiru ku parliament awo tulinawo bazimba chambers empya. Chambers empya ezo bazitandika 2017 nga zirina zizimbibwa emyaka 3. 2 nga balaba zirina okuba nga ziwedde. Bazikwasa Roko paka lero Roko bakajuwa obumbi buli 32 ku kizimbe ekyo. Tekiggwanga. Parliament n'eryoka epangisa ku Sudiru Kingdom Kampala ekizimbe ekyo walinga Shimoni School. Parliament ekipangisa. Development House ya Sudiru Parliament egipangisa. Queen's Chambers za Sudiru Parliament ezipangisa. Oguguna musole eyo gye gukola ki? Gye gulaga. Kati Uganda lwaki okubonaabona kwaffe nga banna Uganda kugenda maaso. Ate nga tusaanidde tuboneebone nze natuuse ku mbeera ekkiriza we tuvuddemu en election cycle. Tituboneebona nnyo osanga tulizuukuka. Kati kankubadde ekyokulabirako. Mwami Katerega abadde annyonnyola emmwanyi omubaka we zaagaba. Nti ziva ku National Bed Presidential Program. Ogwo musolo gwaffe. Mwami Museveni talina nti yatunzeeyo ettaka eriri personal oba ente ye n'alokesa endokwezo. Ziva mu national budget. Mu consolidated fund. Mwe ziva
era contracts ezimu ne zigabye mwami Sempigi yamu kubaasa okufuna contracts wano mu Greater Masaka era sente ze zisinga mujjukira yagabira ennyo emmwanyi bamulanga ki era naye wabanyonyola olugero olw'enkwatagana ne president bamuwa contract ya distributing 30 million seedlings n'agaba emmwanyi nga government emusasula yes kakati oyo Moshimo meya wa Kimanya Kabonera abadde atema engeri ya sente ezo engeri jezigenda maaso n'okubanga zikozesebwa mu kakati wuliriza bulungi nnyo wano we wali ekinyusi nkuleetedde ezimu ku government entities ezisinga okusaasaanyizibwako sente ezisinze okusaasaanyizibwako sente mu financial year eno budget ebadde ey'obuwumbi 7.2 obutabalika 7.2 n'obuwumbi 376 kakati wulira waliwo kye bayita top national expenditures and debt treasury operations oba debt servicing okusasula amabanja obuwumbi 27 ne Mosha akyogeddeko wuliriza the largest single allocation at approximately 27 trillion Ghana shillings ye treasury operations wano kusasula busasuzi magoba g'amabanja simanyi oba kano kategeerekese government yeewola sente tugezenga mu Exim Bank ti government eyina loan ya buwumbi nga 500 ngeza kati loan eyo erika amagoba ga bukadde nga 500 ku buwumbi 500 tugezenga amagoba geego kati sente zino zisasula busasuzi magoba buli mwaka so si banja kuggwaawo wabula magoba kukerera nti amagoba g'omwaka guno nga sasudde na paka atero oli sasule banja kakati amagoba gaaloketingibwa obutabalika 27 olwa sente ezeewolebwa kyokka ate nga bakugamba wano sente weeziri domestic debt maturing 10 trillion Ugandan shillings obutabalika 10 ku mabanja ge Uganda oba ag'ewaka interest payments okusasula amagoba kali kwenkugambye obutabalika 18 n'obuwumbi 9 ne tugenda ku ministries and major departments wano tuli ku central government ekulirwa General Yoweri Kaguta Museveni n'engeri gye bakolamu ebintu byabwe jukira omusolo bakugambye bali mu kugwongeza era okwongeza kw'omusolo kuno kwe kuleeta bino nti ensonga bino ebitongole buli kitongole kibadde kifuna sente z'ogenda okuwulira zendi mu kusomera manya bumanya kira possibility ey'okubanga ne sente zigenda kwongezebwako ababadde bafuna obutabalika 10 wandiikanga nga bafunye obutabalika obusukkakaawo kakati njagala tutambule ffenna ogende maaso n'okubanga owulira sente y'omuwi w'omusolo engeri gyegenda maaso n'okubanga esaasaanyizibwamu wulira Ministry of Defence yaweebwa obutabalika 3 n'obuwumbi 737 ezo njagala owandiike mu comment section ezo zakolanga ki Ministry of Defence Ministry of Nanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda Ministry of Works and Transport eyekulirwa Katumba Wamala yaweebwa obutabalika 5 n'obuwumbi 698 enguudo zikolebwe empya zizimbibwe n'ebirala ebifaanana bwe bityo ojja kumpandikira mu comment section Katumba ne Wamala ne banne sente zo bazikozesaawa Ministry of Health General Ruth Achenge gyakulembera baaweebwa akatabalika kalamba eno ye yebyobulamu okulaba nga emulago ddagala buli kimu gyebiri akatabalika kalamba n'obuwumbi 398 ate nga kigambibwa nti zino development funding only then kuno nga tugattako obuwumbi 224 mu obukadde 7 recurrent ezo nga zaweebwa ministry ey'ensonga z'ebyobulamu Ministry of Energy and Mineral Development eya Ruth Nankabirwa wakatabalika kalamba n'obuwumbi 586 ezo yinza okwebuuza nazo gye zaalaga Ministry of Education and Sports eya Janet Museveni yaweebwa billion oba obuwumbi 82 cabinet combined recurrent and development baba wa sente ezo Parliamentary Commission ey'eggwanga erya Uganda baweebwa akatabalika kalamba otwogera ku Parliamentary Commission kakati nno kuno kwe kwava ba commissioner abeegabira sente zirizo jjukira obulungi ennyo Mathias Mpuuga n'abalala nga bwe byatambula kakati ku commission okwo kano ke kandibadde ng'akakiiko ak'okuntikko akakulembera Parliament akakiiko ak'oku ntikko katulako abantu bano wammanga kubeerako sipiika era nga ye yabeera chairperson w'akakiiko yenna Anita Amongo mukadde kano kubeerako member
abeera deputy speaker abeera member naye nga naye atula ku commission Thomas Tayebwa. Kubeerako prime minister nga naye member ye Robina Nabbanja. Kubeerako Joel Ssennyonyi nga naye member ye leader of opposition. Kubeerako minister w'ebyensimbi Matia Kasaija ngono naye member. Kakati abo benkusomedde bebakulira bebalinga abakulu ku kakiiko kano. Commission ke kabeera akakiiko ak'okuntikko aka parliament. Era commission muno mwe mutambulira ssente z'omuwi w'omusolo ze wawulira wabula ekyebuuzibwa oba ekyewuunyisa nti ye Joel Ssennyonyi baatuuka okugamba nti ono tajja kutuulayo era Ssennyonyi mwamuwulira emirundi mingi nnyo nga yeekubira enduulu nti basibawo tebamukkiriza kuyingira mu meeting eyo. Meeting bendi mu kusomera be bagibeeramu era be bavunaanyizibwa ku ssente ze nkugambye akatabalika akalamba n'obuwumbi 3 ezaabaweebwa mu financial year eya 2025-2026 zaalagawa. Kakati ku ssente ezo kwe kwali zino mweyo financial year bwe mbaserabidde zino zaali zaabaweebwa dda. Kati ba commissioner bano kuliko ba back bench commissioners, kuliko Solomon Sirwanyi owa NRM, kuliko Esther Foyochani owa NRM, kuliko Prose Mbabaza Kampulira owa NRM ne Mathias Mpuuga mu kifo kya Zaake. Then ne Kiraka yakolanga secretary wa kakiiko kano ye Adolf Mwesigye Kasaija be batuula ku lukiiko luno. Wabula ekyewuunyisa nti abasinga okutuula ku lukiiko luno abasinga ba kibiina kya NRM. Kubanga abaliko nga siba NRM baliyo babiri bokka. Kuliko in fact aliyo omu Joel Ssennyonyi ate n'oyo omu tatuulayo. Kubanga eyaliko omulala yali Zaake ne bamugoba ne balemezaayo Mpuuga. Kakati wano bandaga nti opposition aliko omu Joel Ssennyonyi newankubadde nga Mathias Mpuuga bateekako opposition naye mwenna mumanyi bulungi ebya Mpuuga. Kakati meeting bwetuula mukadde kano eyandibaddeko Anita Amongo, Thomas Tayebwa, Robina Nabbanja, Joel Ssennyonyi, Matia Kasaija, Solomon Sirwanyi, Esther Foyochani, Mbabazi Akampulira, Mathias Mpuuga ne Adolf Mwesigye. Bano bonna batuula naye Ssennyonyi tebamukkirizaayo era tatuulayo. Kitegeeza ssente zino akatabalika akalamba ezaabaweebwa zino bayinza okubanga be bamanyi gye zaalaga, be bamanyi kye zaakola n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries baabawa obuwumbi 799 n'obukadde 600 ku ssente ziri ze nkugamba. Ekitongole kya KCCA, Kampala Capital City Authority, kyafuna ekitundutundu ku bukatabalika kalamba n'obukadde 400. Greater Kampala Metropolitan Area Allocation akatabalika kalamba Sharifa Buzeki ekitongole kyakulembera ze ssente ze baafuna. Specialized Agencies and Education Institutions nabo bafuna ku ssente ezo era zaalagawa ze batusolozaamu. Uganda Development Bank UDB bafuna akatabalika kalamba n'obuwumbi 405. Uganda Development Corporation UDC bafuna akatabalika kalamba n'obuwumbi 200. Uganda National Roads Authority UNRANG ekyaliwo bafuna portion ya butabalika buna n'obuwumbi 208. Road Funds. National Medical Stores ekitongole ekisaasaanya eddagala mu malwaliro ga gavumenti kyafuna kye bayita Essential for Health Sector Supply. Sente ezo tebaazitaddewo wano. Makerere University bafuna obuwumbi 33 n'obukadde 9. Support for specific infrastructure. Uganda Cancer Institute bafuna obuwumbi 91 n'obukadde 15. Mulago National Referral Hospital bafuna obuwumbi 13 n'obukadde 8. Uganda Revenue Authority ekitongole kyennyini kyafuna obutabalika 36 bakollecting obutabalika 36 n'obukadde n'obuwumbi 7. Revenue target ne bafandinga budget yeri. Then wano batugamba Wealth Creation and Development Funds PDM bajiwa obutabalika 3 n'obuwumbi 400. Ezo simanye za PDM babazirina bazirya oba zaakola ki naye nga zamwe wa musolo. Grow kibayita Growth Opportunities for Women bafuna obuwumbi 826. Invite oba kigwayo nti Industrial Transformation and Employment bafuna obuwumbi 8. Emyoga bafuna obuwumbi 1553. Agriculture Credit Facility bafuna obuwumbi 495. Youth Livelihood Program bafuna obuwumbi 227 n'obukadde 95. Uganda Women Entrepreneurship Program bafuna obuwumbi 168. Small Business Recovery Fund bafuna obuwumbi 10. Then wano batera nti other notable spending agencies
agencies endala ezigenda mu akasente k'omuwi musolo wadde bo ezaabwe tebazitaddeewo kuliko judiciary esiga eddamuzi electoral commission akakiiko k'ebyokulonda inspectorate of government ono abeera IG Uganda Police Force ekitongole kya police Uganda Prison Services ekitongole ky'amakomera internal security organizations ekitongole kya ISO ekikesi National Planning Authority NPA Uganda Tourism Board UTB ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulambuzi National Information Technology Authority NITA Uganda ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga za technology ne kibayita Uganda Virus Research Institute UVRI ekitongole ekimanyiddwa nga Uganda National Examinations Board ekitongole kya UNEB ekyebigezo then ne Financial Intelligence Authority FIA wamu ne Office of the Auditor General bano nabo bagambibwa okuba nti baagabana ku ssente y'omuwi w'omusolo ekitongole kya URA ze kyakuŋŋaanya kakati ku mulundi guno bakugambye bongezza omusolo baba proposinga okwongeza omusolo ku bintu ebyenjawulo ezo ssente nazo tujja kuba tuli awo batubulire wa gye zinaaba zigenze era naffe we tuli wano ogenda maaso n'okuba nga tukutegeezaayo ogenda maaso n'okuba nga tuzikutegeeza naye nga mukadde ke kamu abatembeeyi bo baamala dde okulaba eri abaleeta mu kibuga Kampala kakati wenjogerera n'abasuubuzi akaabwe kaweddemu bayinza okuba nga nabo bagenda kufeesinga embeera y'emu ku mukutu ogwa Redison TV bwetyo ne ku mukutu ogwa Uganda 24 live n'emikutu emirala gyonna kwe tusinzira ogenda maaso n'okuba nga tukuweereza kakati kanzije tubeere nga tweyongerayo naye ng'ebyo byebyo kakati gwasasula omusolo ng'omanyi oba asasula nga tomanyi njagala okwata vidiyo eno gitambuze etuuke ku buli munnayuganda yenna oyo agamba nti bimukwatako n'oyo agamba nti tebimukwatako then oluvannyuma nzije tubeere nga tweyongerayo. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.